This is Ground Media UG. Yes, could you please introduce yourself to me? My name is Paul. I'm Perude. The stress clinic. PR communications. Okay. Olunaku olwaleero mutonzeewo stress clinic. Kigambibwa nti stress clinic is a new name. What's your take about this? Yes, stress clinic. We are here for lockdown. Zeyaleeta ekirowoozo nze yaleeta erinnya so nnyinako obwananyini so bwetwatuuka ekiseera nga twagala okutandikako show egenda okubeerawo ey'enjawulo tugamba lwaki tetukozesa stress clinic. Olunaku olwaleero bwe twogera ku stress clinic omuntu omu Paul you have been waliwo ne comedy store after a while we've been a comedy store, same venue, same person, onzeewo comedy store. Toyinawo stress clinic, toyinawo grudges with the CEO of comedy store. Sirina grudges. Ate siri nzekka like tuli team so kino si kyange nzekka tuli team twateeka ebirowoozo wamu ne tugamba katutandikeyo ekintu ekino okubeera mu kifo kino twalowooza ku venues ez'enjawulo naye ye yali popular eri strategic balina parking enungi ekifo kigazi so ne tugamba lwaki tetugenda n'ekintu ekigenda okwanguyira abantu ate nga tekigenda tukaluubiriza ate it's a public space wabeerawo conferences wabeerawo emikolo like teri muntu akirinako bwannanyini so ne tugamba why not. Okay, ki ekyenjawulo kyoyinza okugamba muntu ekyenjawulo ekiri ku stress clinic olunaku olwaleero because when you talk about content ebintu byanjawulo nnyo comedy owa Uganda bamumanyi nga wakuwemula kyanjawulo kikyotaddewo how different is it? Bw'otunuulira line-up yaffe gye tusooka nayo ojja kulaba nti comedians be twaba piikinze deliberately ate si be bamanyikirwa okuwemula embayasinga abantu kyabadde kigenderere so twagala kukissaako essira buli muntu abeere comfortable okujja mu show erimu comedy nga talina kyatya ebanze na mama wange banzize naani so naye ekyanjawulo ekiriwo eno show ejja kubeera more than just ekiri ku stage naye experience yonna kuba woyingira mu kifo wooguza ekyokunywa oguza ekyokulya wootudde okiriira opportunity ezofuna okwengeginga ne ba celebrities bo backstage ne ba performer bennyini backstage engeri gye walabikamu era ng'esikiriza omuntu amanyi nti bwengenda ku stress clinic nina akakisa okunyumyamu ne shiba nga mbadde sikigenderedde neteekubyamu kaselfi baneenywamuko naye backstage so ekyo kisuukako ekiri ku stage tozze just kulaba omuntu apafoma. Olunaku olwali waliwo ekigambibwa nti comedy ali so much attached n'abayimbi. Don't you think you are killing the comedy industry okubeera nga mubagatika n'abayimbi nti comedy tasobola kuyimirira yekka? Tetuli stress clinic si platform ya comedy. We are not a comedy club. We are not a comedy platform. We are general entertainment show. So ekyo kitegeeza nti bw'ojja ku show osuubira kulaba abazina amazina tugeze Ghetto Kids oba Masaka Kids n'olaba Munakatemba n'olaba omuyimbi n'olaba abayimba bandi so tetwagala kibokusinga mu kintu kimu abaagala comedy ndoza waliwo ebifo bagenda ne balaba comedy yekka so buli omu abeeko ne gyagenda okusinziira ku kyayagala bw'oba oyagala
buli kimu nga kiri mixed ekyo tugenda okukuwa. Nga twogera ku nsonga ya event eno olunaku olwaleero agana amaka amakulu newazeera comedy store wagula amaka amakulu agasobola okulabika nti nja kuyetinga ambiance eyo njagala kumanya bwenga omuntu spearheading this whole event tewagenda kubaawo kontana when it comes to even comedy store because there is a romantic comedy addamu comedy store naye nkugambye market yaffe nene and buli omu alina freedom okugenda wayagala okugenda so ate abantu bangi abali mu Kampala tuzze tulaba concerts nga zibeerawo on the same night tezena bezifuna abantu tebeeranga for issue so tekigenda tandika kati zendaba the more platforms zetulina the better for the industry n'omuntu ajja mu entertainment. To what extent are you promoting this whole entertainment industry kubanga kigambibwa nti oluusi events zino muziteekawo ate ne zijja muzijjuza foreign acts abava ebweru comedian abayimbi omuntu oyinza mugamba oti to what extent are you having local artists promoted? Kati gundi yaffe esooka they are only local teri perform avawabweru so just tujja ku keeping a balance tetusobola kufokasinga ku muntu w'ebweru okusinga owaawano naye tekitugaana nabo okubawa platform kuba bannayuganda babawuliriza balaba content waabwe so tosobola kugamba nti togenda bakkiriza so we are about entertainment regardless of where it's coming from. The world is now a global village so tetugenda sosola naye owaawano tujjamuwa percentage esinga. Nga mutandika gundi eno tusuubira seasons okutambulira mu seasons oba tugenda kubeera nga tugowinga throughout all year? Not really a season. Schedule yaffe ejja kubeera buli mwezi where possible waliwo emyezi egiri trick okubeeramu n'ebyefulu Ramadan, January ng'abantu bavudde mu kuspendinga nnyo so tujja kutuulanga then tulabe so nyinza okusaba omuntu atulaba just tugenda ogoberere pages zaffe stressclinic Uganda, stressclinic UG bwetuba nga tulina ekijja ejja gwasooka okukiraba. Olunaku olwaleero as artists bali collective all together kubanga tumanyimu abakati spearheading the development of like local content and all that. How are you looking okulabika nti mufuna talents endala ze batanalabako because ebiseera ebisinga tulaba new faces, only new faces. Which material are you going to use okufuna faces empya? Ku edition yaffe esooka nga banaabagambye tulinawo contestants ba Kama Music. It's a talent search. Shiba yagilaunchingawo n'agamba noonya omuyimbi addako ate baana bapya teri abamanyi so twagambye mujje tubawe audience gye mutanaba okuyimbira era testing pressure zaamwe nerves stage etiisa so naye negiyitamu okupreparing obeere ready for the market so netubagamba mujje nja kuperforminga live buli omu abana Shiba ajja kubeerawo ng'abajajinga nga n'audience ebajajinga so nze siraba ekyo kyokka kikolaga nti we are giving a platform to new talent ate tekigenda kukoma kwolwo ne bacomedians olabye line-up yaffe tulinako Mary Hearts babadde mu industry for about 1.5 years Sammy and Shower so ate it's not an accident kiri deliberate that striking the balance abapya bafune platform kuba abantu gye bali bangi abagala just platform obawe an opportunity okulaga ensi nti naffe wetuli ate we are worth it so show yaffe esooka ekiraga give
Mbaso ayagala gigi nga ajja n'akola. So as we get to the we finish up this show, njagala okumanya abantu balina kusuubira okwingira sigenda kuba sente mmeka. I want you to talk about the timing. Wanga those are too much details for things. Show yaffe eggerawo ssaawa 12 za kawungeezi olwokusatu luno 29th November wano Kuuma Showgrounds Lugogo. Ticket mitwalo 2 nomo, mitwalo 5 VIP, tebbe y'abantu 4 mitwalo 4 ejjirako boto ya wine. Okay, thank you very much for your support.